Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Okay, warafa wa pills na laga bakugamba the King's Beer. Bebala bikanga batuza ko mutabizi waffe ku BFM. Ekinta buli ky'omuziki olwaleero tulabe ate kiki ekiriyo. Muzeyi nkulamusiza ssebo. Nange bwento ssebo. Obulamu bulungi. Obulamu tebubadde bubi. Kansubira nti njogera n'omukulu gwe bayita Juma. Buterevu ssebo nonjogerako nani? Bampise Kadima oli ku BFM ekinta buli ky'omuziki ne kaboggoza mu mutabizi. Wange boss. Ntanyuse nnyo okunkubirako. Amina ssebo. Omaze nonzijukira. Nga nkujjukidde sibaddemu. Naye ntaasa naye gwe ky'oba omanya kati gwe alina remote. Okay, kiki? Ati zirukemuko katono. Omukyala waneeno landiroodi wange. Naye adde mukuba amanda naye tamuka bulungi. Nga gwe omukwana. Ngezaako mukuba muteeke mu layini. Si mufumbo. Kiwala kito bano abaagwa mu bintu bamuzaalira mu bintu. Lindako. Mwana muto, muwala muto kikyali kito naawe. Ali myaka ng'emeka? Kiringa omu 25 awo. Bakyali muto ebintu yabijja wa bbaawe yabimuwa. Kakati ze banga lyemaze waneeno nga kuba bwensula. Ati bwino yenna namunoonya ne musunsula bulungi. Taata waakyo yafa. Okay. Ate maama waakyo ali Bulaaya eyo. Kyekitusoloozaamu ensimbi kati zino ensimbi zibasolooza wano mba njagala nange nkwateko kumpiya. Toyagala Kadima nkusange enkwateko. Mukulu obala ssente olina mukwano. Ye mukwano guva. Nedda ssebo sijja mukubira ng'oli mu byakubibwa bya buyaaye. Kale omukwano nina naye era gujja kutongera. Anti omusajja kyatutondera waffe abasajja okuwa omukazi. Mulembe guno naawe bimanyi. Okay, omukyala bamuyitaani? Ye Mase, omukyala bamuyita Mase. Mase. Kakati abeerawo mubeerawo naye ku nju ezo. Anti kakati balinawo main house. Kati waliwo ne zino oba mbuyite bu boys quarter femwe tupowa. So abeera wano kumpi. Okay, kakati katugezeeko okumukubira ennamba yenjiraba wano. Ojaba onkoze bulungi nnyo. Buli we mulabako. Omutima gumyansa wemmya. Omutima gwo? Nfaamuko. Gumyansa gutya? Wemmya. Awo nenfaamuko. Okay, kale katumukubire tovaako nno tuwulire. Taasa butaasa. Tovaako. Kwendi. Ongambye Mase? Sirika no tumutu. Hello? Mase? How are you, my dear? I'm fine, how are you? I'm fine. Bampita Kadima kaboggoza tuli ku BFM ekinta buli ky'omuziki wano. Yes, sir. Kakati nga batoli bize nnyo nsuubira. Nedda ssebo. Waliwo omwami abadde atutumi bamuyita Juma. Juma? Juma tugaye nti agambe nti asula ku njuuza awo. Juma. Kakati Juma nga atutumye. Yes, sir. Bambi nga ayagala kutegeeza ebigambo bino ali mukwano naawe. Wabula Juma. Ntambadde emyezi 6 ali mukwano bya mukwano. Bikirerogerako ebyo. Nedda ffe tetumanyi by'omu banjo oba byokola ki naye ffe atukubidde n'agamba tukutegeeza engeri gy'awulira gy'oli ng'alina kuyita wano tusobole okunnyonnyola. Bambi Juma akwagala. Juma mumugambe. Ampe ssente zange ez'emyezi 6 gye mubale tukyokala eby'omukwano. Ombanye emyezi 6? 6. Ffe tabitugambye bya myezi, ffe atugambye bugayi nti akwagala tukubire. Wabula kakati mama Juma ize n'okumanyira. Nsambanje emyezi yange 6 tanaba kujimpa ate agasemu bya mukwano. Wabula omuvubuka w'abaaki. Anti omukwano gwe gukola ebisinga. Kakati sijja kulya mukwano kuba ntaga ssente za rent wange. Oba yalooza muno mu rent wagenda okuyitira okunkwana.
nze njagala sente zange sagala kumanyira agenda kuta Nkwana za fasula banja lyayina naye kakati tugambye nti omutima gwe gukuba bwemmya amyamyeza biti nno anti alabika akwagadde yali akwatuliddeko ye n'amalanya tulira bwate mugoba ku nnyumba temumanyira nedda maama bannange Juma omukazi nga mukambwe kituufu emyezi 6 gyakubanja wedduwe gitudde kati lwaki tomuwa sente ze zekalabika bannane era omutima gwo gukyagira nti mmya kayogeddekawo nempulira ku ddoboozi lye gukoze wemmya teguyimiridde akati naye lwaki tokwata obusente n'omusasula n'olyoka ate olaba bino eravu terinde ennuma eravu ekulumira ku nnyumba z'oli madamu nsaba ategeere kyentegeeza tukwasaganya abapangisa abasigadde sebo oyagala sajja mubbi kabalafu ab'amasimu omutabbizi mumuwulire Wange boss Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Onoko Jasini kawandula bigambo neba ne kadima. Nawe omutima gwo gugira nti byemmya. Ogwange tegukuba gujja kubanga maze mutasaka tukuchalinzeeko. Kale hebale nnyo Yasini tukulizaako Wange. Mwabale tuweereza. Kale. Yenze birungi ebuwango. Omwami bannanga kwata akasente akasasula omukyala munyiivu nnyo bannaye. Nkale. Mukwebuzaabuza. Kadima. Wange boss. Webale kuweereza. Kale. Ono Moze mutabani wa Antina Mjunga andi busiiko. Obiwulidde. Kadima owulira agayaye. Geego. Tegakyayagala kukola galiwo kufera bufezi bakazi. Nkale webale. Nono wuno. Mwabale kuweereza. Kale. Amanya nansamba okuva ebbange. Omuwala akkirize omunaamwagale. Toddangayo bbange. Anzirayo kukolayo ki. Wakikuba. Menti abwala bajjayo bati omubufumbo neyefumbiza mpola asooka kujja n'akawale kamu n'akalekawo n'aleeta wiiki ejyakagoye kuba omuwala yajja mpola omujjukira nga yakajjanga yetukuba essimu natugamba nazirenzirayo ku wiikendi kati ali myezi 3 akyali awo kale Moze naye wawasizaawo mu mpola maama Jeketa akutumidde oluweera nnyo Aganye tirabira nkabogoza ngati kutumiddeko mama Jeketa awe Luwero webale kubanga tojjako Bire FM ekinta buli ky'omuziki nabo nabaganye tubatumiddeko nnyo mulimira Kanyama Kabode agamba tia Frank nabo nabatuwuliriza namwe nabo baddeko amutulizo nako olwaliro nkuba one ennyimba zigera kubeera mwenda ezisinga okwocha mweraba special reporter amuntu mubaranguzi mbadde mu studio nga ndi mukola ne baŋŋamba mbu oli mu kunoonya kituufu owa leero nsazeewo mbasale kompoza amanya n'eddoboozi nze mwesije naku ya Museveni ow'ekijebbejo Nakaseke district kati badde onjagazaaki wiiki ewedde mbadde ndaba amawulire nendaba ab'ekiboga nga beebaza pulezidenti Museveni olw'obbalimira enguudo za kolansi bambi ate ekyo nga kirungi kati gwe okifunyemu buzibu ki n'ekinnuma nnyo feeno nga gye yalwanira tulya nfuufu oba mmwe mwennyini temwagala kumugamba akimanyi ffe kolansi tumuwunyirwa kawoowo motoka ezitambuza amate naffe ababodaboda tulya nfuufu era ndaba bwenfaanana mbaaba pulezidenti Museveni yali ente zaffe mu lutalo lwaliwo 1981 ebbanga eryo lyonna ng'obibanja kati mu 2020 ente zaali ziba mu bitundu ki ze yasinga okulya ezimu zaali mu disitulikiti y'e Nakasongola ekyalo bakiyita Kamuniina Kamuniina ate ekirala ekyokubiri kyali mu disitulikiti ey'e Luweero naye baalyayo dde ente eyo ganda bange nvuddeyo manje pulezidenti Museveni kati mu bizibu ebyo byonna byoyogedde oyagala akole ki asooka abaleko miliyoni 600 ng'azikwasani alunkwase tubwesijje musajja gwe weeyagaliza otyo kuba miliyoni olwo 600 lwelubalirwamu ente ziyalya mu lutalo lwa 80 tasobola kuba na budde bw'obwo osisuubira watyanga ayogera naye mu luzungu ogenda kwogera ki by the way let me use the English what I can tell President Museveni immediately after seeing him automatically you are a largest freshwater lake in East Africa kanga mwawo kankubuuze n'ekibuuzo kya primary what is the use of a protector condom to protect people with their properties or to protect people with our riches akusimbye olukaaga akugamba now give me the accountability erijogendo zisaasaanyamu
miliyoni ozo olukaaga njagala kugulako ettaka lya miliyoni 4.5 wasigale miliyoni 105 miliyoni 105 nguleko ente za miliyoni 10 awo siwabi miliyoni 5 ngenda kugulako akamotoka ke bayita saala tandika okusuubulirako ebijanjaalo ne kasooli miliyoni 50 okozesako 35 wasigadde meka miliyoni 4.5 sente zo tezikendeera zeyongera bweyongezi otyo wasigale miliyoni 5 bannange ate kati nga zikendedde wasigadde meka miliyoni 10 Special reporter amuntu mu balanguzi ene waffe tulunda tuvuba tulima tubaza twanika tukuza ene waffe Uganda muganda nga bwe tukikuba idono oli waffe Uganda waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings idono follow like ene waffe Uganda raba